nakola bachelors of law aina gundi degree mateka yagenda ku law development center nakola diploma mu legal practice yagenda mu military institutions ezenjawulo nga mundamu gwange lya Russia nakola senior command course nagende Tanzania Police Academy nakola police cadet course abadde active oba yali active majo okuva mu mwaka gwa 2008 nga tebanaba na kuyingira nsiko kitegeza bagenda okuyingira ensiko nga y'omu ku bo nja kunoonyeza ne namba ye mu basajja yali mu namba mekayiro akisooka n'enginoonya yazaalibwa Rukungiri district ennaku z'omwezi nga 23 August w'omwaka gwa 2005 tetugenda genda mu bingi byakozeeko ebitonotono nabyo kambikuwe Muhwezi yakolako ng'omusirikale mu Uganda Police Force in fact government ene egenda okujja mu bukulembeze ng'ono musirikale ndooza y'omu ne bajja no Katumba Wamala yali John Ivan Koleta is it Abubeka jejodo nja kugira neme kukola ki neme kuwa muntu mufunja kyechingayo n'abalala already bali basirikale mwaka gwa 1997 Muhwezi worked as a policeman mu Uganda People's Force era he was one of the combatants abasala obusazi nga ye yalimu mu bugumyeko naddala mu byokulwana va kuba nabegattanga ku nsiko nga ba Dr. Kanokiza Besigye avudde eri Just Kenya yali adduse n'agamba naye lwakinziruka kanziriro nwane bwe kuba kufanfe bwe sifanfu n'eggwanga eddungi kyekyatwala Dr. Kanokiza Besigye mu nsiko kakati ono ye yali musirikale already nga ayina mukoka training amanyi okuba emundu na biki neyegatta ku bannansko nga batandise okulwana mwaka gwa 1981 paka mwaka gwa 1986 ne bawamba era y'omu kuba ushering in kyebata national resistance movement into power. After the war yatandika okusavinga mu capacities zino basebo ne banyabo Major General Muhwezi yasavingako nga member of the National Resistance Council NRC okuva mwaka gwa 1986 paka mwaka gwa 1996 era during the same period mu kaseera ke kamu he concurrently nti yabigatta bino n'asavinga nga kyebayita First Director General of Internal Security Organization ISO bino byetulaba musimi bakakasimi bandi n'abaliwo kati bano abasajja baasavinga dda mu bitongole bino nga byakatondebwawo yali wa ISO era Major General Muhwezi bwe yabeera nga ye Director General wa ISO he is credited with yakirininga up kyebata ripti nkite ntya nga munne bwe yakola nga adumira amaje Major General munne Mugisha muntu Greg oba Grigore kati naye kibata reputation oba image of the security police apparatus ekifaananyi kya ISO bwe yabeerera Director General wa ISO yakirongosa ne kiba kirungi nnyo ebiseera ebyo era basebo ne banyabo yamala emyaka kyenkana 10 mirambirira tewaliwo allegation yonna of torture against ekitongole kya ISO mu myaka egyo basebo ne banyabo wakati w'omwaka gwa 1994 mwaka gwa 1995 n'asavinga nga oba yali omu ku basajja abali mu Constituent Assembly abakola ababaga semateeka abadraftinga semateeka w'omwaka gwa 1995 kubanga yali already asomye mateeka nga musajja munnamateeka mulungi ddala okuva mwaka gwa 1996 paka mwaka gwa 1998 Major General Muhwezi n'asavingako nga minister in charge of primary education emitawana ate ne gitandika okumujjira era basebo ne banyabo he was appointed minister w'ebyobulamu mwaka gwa 2001 n'asavinga in that capacity paka mwaka gwa 2006
abaddeko omubaka wa palamenti era bwe yavaako mu palamenti n'alaba nti oba bwe yavaako mu buyinza n'alaba nti ebintu ebweru tebitambula oluvannyuma waliwo ettaka lye baali bamutwalako agenda okukuba essimu okubira bamanyi mu gundi nga tebakwata. Ono mukyala we ye Susan Muhwezi ali mu Expo Dubai eyagenze omu ku bakungu abaliyo naye mukyala mugagga nnyo. Famire gyavaamu mukyala we ye yaba Kabonero Bob Kabonero y'omu ku bannayuganda abalina omukisa nti wakati nga buli kimu kigaddwa eyali minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga Sam Kahamba Kuteesa yawandika ebbaluwa ye bamukiriyalinge yakomewo ng'omuntu yadde abantu baffe baali bafiire China n'amawanga amalala olwa COVID ye munnange bamukiriyalinga akomewo n'abantu be. Okitegedde gwe munnayuganda ogw'omukisa oli gujjawa? Nze ngamba oyinza obutagufuna. Tweyongeddeyo nkugambye Major General Muhwezi omukyala gw'ayina Susan Muhwezi sister wa Tycoon Nagagga Bob Kabonero omulala famire yabulira famire omulala Ambassador Richard Kabonero mugagga nnyo bayina abaana 7 ngamba Major General Muhwezi. Musajja muzannyi wa golf. Kati bw'amala okuyingira ebyobufuzi okufuuka minisita ng'eri avuddeyo mu byagundi security ebiki ayingidde mu kibayita muzikirize nsooke nkole bwe nti wonna businda okubanga otumbudde weebale nnyo weebalire ddala. Tuli ku lupapulo lwafulumye nga lulaga nti y'omu ku bantu abagagga ennyo era nga ssente zaabwe ye n'abantu be Nagambye obukosa abantu be Nagambye si bantu ba bulijjo bantu bankizo mawanga gaabwe gonna ge nayogeddeko. Ono Major General Muhwezi minisita avunaanyizibwa ku byokwenera by'eggwanga lino erabikidde mu magazini eri ye kyatannaba kukkiriza kati alina obujulizi alina okubuleeta nti kituufu ebyobugagga bino abiina. Nze ndipotinga kyabadde mu gundi ebyo byonna neewozaako ensonga mugimanyi. He was once nkugambye waliwo olabye profile yaliko minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza era wabeera minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Minister of Education was forced to resign bamukaka mu parliament ey'omukaaga okuresigninga nga waliwo kibata mismanagement of the then newly established universal primary education. Eyo parliament yali ya mukaaga mwaka gwa 1998 awo in fact ne bamugattako n'omwami gwe bayita Sam Kuteesa Kahamba. No bamulumiriza accusing him of benefiting from the sale of the former Uganda Airlines ngamba Sam Kuteesa gwe bagatta ku munne Major General Muhwezi ne babagoba mu parliament. The two who were forced to resign over alleged abuse of office were never prosecuted and bounced back. Ne bakomawo mu cabinet into oba ne bakomawo back into cabinet mwaka gwa 2021 biringa byakajja bibeho basebo ne banyabo mwaka gwa 1998 awo kitegeza wayitawo emyaka nga 2-3 tewali yabakwatako yadde. Museveni bw'amala okuwangula munywanyi we Dr. Kanokiza Besigye mu kalulu akasookera ddala ng'avuganya ne Besigye mwaka gwa 2021 President Museveni n'abakomyawo mu kabinenti era government took the view nti government yagamba nti okugobwa kw'abano mu parliament kwali kwegamba tekwali fair. Era mbu President yagamba
Mbukale tubabonereza okubanga libamaze nga tebali mu cabinet ne mugundi tubabonereza ekyo kimala apo wa baumba. They had been punished enough. Reta nakomawo bwamala okukomawo n'abeerawo mwana wattu ate ebyagundi ne bikomawo ebyati ebya global yali ki gundi yakomawo global fund scandal nekomawo ebya global fund scandal mwalimu abakulu former junior health minister mwalimu Alex Kamugisha nti sente ezaali za AIDS simanyi okulwanisa obulwadde bwa sirimu biki bapangapanga ebintu byabwe nezigenda ku personal accounts z'abantu ng'era sente ezaali mento okugenda ku district ya Kiruhura nezigenda ku ya Kirumira kyaka Uganda accidentally sente za district nezigenda ku personal account ya y'omugagga Kirumira. It is a true story. Accidentally era sageyo eya project management unit PMU yali mu sente mpitirivu milioni za dola na mu 7 era kwezo milioni za dola na mu 7 tugenda okugira kuti nga milioni za dola 3 mu 7 tezimanyiddwako mayitire. Sente zino zaali zizze nga Geneva Based Global Fund to fight AIDS, malaria and tuberculosis. The organization had suspended ebyadirira ndoza tetugenda bigenda munnyo. Major General Muhwezi, current security minister katugwe tuyina, has a result ne bamusakinga ne banne Captain Michael Mukula, Alice Kaboyo abaaliwo era abamu ne bakkiriza abamu ne bazaayo ku sente bonna benjogera kati abakkiriza nti baali beemakudde oba kale beemakulidde ku sente oba kale bakozesa bubi sente ezaali zirina okuyambako abantu abaali bagira n'akalwadde ka mukenenya ezaali zizze okuva mu bitongole biri bituwadde kye bayita Geneva Based Global Fund to fight AIDS, malaria n'endwadde endala nti bazikozesa bubi abamu ne bazizaayoko bonna kati bakulembeze baffe. Alice Kaboyo mukulembeze minister parliament yasoka negira era ono teriyo omuntu mulala atayinaako ko kubanga omusango gwamusinga ne basoka ne bamuwando ne ngamba bano nno bani babuzabuza bana Uganda baloza tetutegera president nga yagadde omuntu mwe nga mumusuula mwe bani where were you when we are fighting mwali ludanga tuli musukeru wero neli neteka line lyasimenye okujja ogundi president wanaaba alyagala lijja kuyita musaaga Major General Muhwezi era ne baddamu ne bamuteeka ku bbali olwa sente za gavi nagiraawo Captain Michael Mukula eyali state minister owa health oba yali junior woli Nasavi yali alina okusavinga ekigundi ky'emyaka 4 ndoza mukomera over the misuse of obukadde milioni 2.4 from that project. In his defense, Captain Michael Mukula yagamba sente zino yazisindika mu office ya First Lady Mama Janet Kataha Museveni. Obebyo ngenze mu biwanvu yamala nasasulako nagira bwati ebibye nabitereza era kati tayina mutawana gonna. Tuli ku Major General Muhwezi yekka kyova sagala kuyingiza mu First Lady sagala kuyingiza muntu mulala yenna basebo ne banyabo wetuli kwe kunoonyereza okugambibwa okuba nti kwakolebwa
nga kulaga abakukoze n'abagambye olunaku lwajjo bagamba nti byalinkinze byatandikidde ku pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ne kugamba obabiina mutuufu kitawe yali pulezidenti so tekyewuunyisa ne bana abasajja bakoze ssente temubayita baavu bannange temumanyi kitegeeza kubeera mu gavumenti okuva mu mwaka gwa okuva weyawamba okuva mu mwaka gwa 1996 ng'oli mu gavumenti omuntu just ayingira buyingizi URA mu myaka 3 nolaba nga asenda abantu akola bica mubate mukifumiitiriza omuntu okubeera mu gavumenti okumala emyaka 35 nga buli kimu badde bakimukolera oh my god bamuwa amafuta bamuwa gundi bamujjanja naye nga afuna omusaala afuna budget akola bica ina byayisaawa ina byakola katuwebuza omuntu abadde mu gavumenti emyaka 35 kiwawe yali akozeseza ku ssente ze because minister bamulabirira buli kimu medical allowance medical smebichi agende bwe bamujjanja mafuta bamuwa mafuta bamuwe motoka service yabwerere buli kimu kyabwerera abaana buli kimu kyabwere for the last 35 years gwe oluza abamwavu ng'omuntu just ayingira buyingizawo kitongole mu myaka 5 ga musajja ayina ssente oyo naye nga bagamba yakegatta ku gundi ku kitongole kya gundi kale yakayingira gavumenti kati olwo bannyini gavumenti kati erinnya ly'omuntu gw'otegedde kati gwe twogerako obulungi minisita wa security Uganda ne security minister Major General Muhwezi erinnya lye lyafulumye lyalinkinze mu kye bayita Pandora Papers among the many global leaders who are hiding their wealth abakweka obugagga bwabwe in kye bayita offshore accounts and tax havens era balumiriza minister wa security Major General Muhwezi okubanga alina shares in 2 shell companies according to the International Consortium of Investigative Journalists ICIJ by reviewing nti oba balinkize nti waliwo 11.9 million records okuva mu farms ez'enjawulo nga farms zino mbukigambye bano be boogerako bennagambye olunaku lwajjo kye bakola bafuna abantu ne beefuula bannyini bya bugagga bino oba ne baraninga ebyobugagga bino naye nga byabano bennagambye era bino bibeera by'abantu abali powerful individuals from across the world who abakweka their ebyobugagga byabwe wakubake bayongeddeko mbu much of it from corruption proceedings and others trying to dodge paying taxes nti sente zino ezisinga ze bateeka eyo baba bazifuna mu makuba ag'amankwetu abalala nga batya kuwa musolo kusasula misolo in their countries bano be bamu abalinkinze bino Major General Muhwezi byatamanyiiko era yaganyo bikomentingako bagamba nti February mwaka gwa 2015 Minister for Uganda wa security Major General Muhwezi became one of the 3 shareholders of the British Virgin Islands Company mbu yafuuka omu ku bannannyini ayina emigabo ku company gye bayita British Virgin Islands Company Odero Holdings Limited era mbu directors ba company eno bali authorized oba directors authorized it to manage bank accounts mu Europe oba kitegera kyenjogerako in fact we tunaba tuva ku nsonga zino nja kutwalako ne mu banka gye bayita Swiss banka abagagga b'ensi eno gye bateeka ssente mpitirivu
nja kutwalayo okwo. Era ekiwandiiko kye kimu kigamba era mwaka ogwo gwennyini mwaka gwa 2015 businessman Omuyisirayiri yashuwinga rather minister waffe Muhwezi omu ku bebeetabako shareholders in Uganda court disputing awakanya the transfer of shares mu company yemu. Mbu company eno era ina ne casinos bbiri mu Uganda. Wabula ekyewuunyisa nti mu musango guno gwonna tegwaneeminga ku Major General Muhwezi bandibanga bamuwaayira. And the court later ruled to stop the share transfer. Goberera uliriza. In fact, walone zit bagita Ode Holdings Limited company eyo mwaka gwa 2016 nayo yalina emigozo bano nga waliwo okulemererwa okusasula registration fee. Wano wetugenda bebimu ku bintu bibaga ebiteeberezebwa okuba ngamba jeno beyeganye nagambye abali ku listi basajja babede Munsi eno. Ali Bongo mutabani wa Umar Bongo yaliko president obawulira nti Uhuru Muigai Kenyatta kitawe yaliko president Dennis Ngweso president w'eggwanga ly'Kongo amaze ekitundu ku bulamu bwe kyokka musajja mukulu nga ye president kitegeeza abakarakase. In fact abakulembedde okuva mu mwaka gwa 1979 wano nga tugoba amini nasooka n'agira mpaka 92 kyokka 92 wagira ate n'akomawo n'addamu n'awamba 97 in a bloody civil war n'asigala nga ye mukulembeze. Tulina n'abantu abalala bangi family gwe bayita omusajja gwe bayita Zakaria Idris Dabe nga ayina waayita interim president w'eggwanga lino omuvubuka omuto Mahamat eyatwala obukulembeze okuva ku kitaawe of course n'abantu abalala bangi.